Alaba emboozi ya Station Mayanja Canada ebizibu byayitamu ki ekyamutwala challenges zonna zasanze n'ebirala bingi nnyo nga tutula embeera yonna naye nga maziga mereere wasuze oti asibeta gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Koli. Subscribe for more updates, like, share and comment weerabire okunyinga notification bell obenga notified when take out video empya. Ntandise ne bakilants bange. Salam. Benchmark airport munange bano banzikiriza okubeera nga ate mbapostinga bannemwe bale kunsupportinga mwebale kumpa mirimu mwebale kola nange mwebale kumpagira baneba team after Eid team June July mwena mikwano mojje tutambule fenna ku bei laisi ka bei akasamu atenga kakutesa ko butesa enamba afiko liku screening apo jitabe 070 anamunya 058. Tocava. Mwana yakwerabira. Mwana yakwerabira. Omwana ngali kunta Aba takujjukira. Kiraba kitata kyange bannange. Bannange nga mukuze. Omwana nga mukuze. Omwana nga munene. Mama. Mwana alaika amanyi ogenda mubba. Alaika amanyi ogenda mubba. Bambi. Bananga nga muri bwana Wamuleka wabanga ki? Wamuleka wabanga ki? Bambi. Naye omukwano gujja kujja mpola mpola. Laba wakudduka. Motoka ezabadde akwata luli. Bambi. Oyo mama wa Zulaika, mama wa Whatever mama wa Rahman. No, Yo mama wa Rahman. Yeah, mama wa Rahman. Sio hiyo.
akabunika soda kaje oli yamukabisa akakule tukasoda kasitala byoli akaba n'agamba leero tufudde omuntu azze okututwala atuse bambi atidde oli yamutiisiza oyo ye mani wala laba weyeetegereza era faananira ddala zirayika mikwano mujje musupporting mikwano mujje mpagire mujje tutambule ffenna jukira ntukyusa ssente tukola surprise ne delivery tukola airport pick up tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'okumeka tukuguliza n'ebintu netubidelivaringa kansoke nkuleke wano client wange ohulire essanyu okimanyi nti yasanga omwana we yamwerabira nga takyamujjukira yadde n'akatono ku bbanga lyabadde amaze kukyeri emyaka 4 munnange yasanga omwana yamwerabira kansoke nkulageko katono ate tubeere nga tweyongereyo mu mboozi ya Stasha Mayanja eyungula ezziga. nze nzigyeko ekikofiira kati agenda akutegeera oli yamutiisiza maani mama wunda akomyewo nakyoka omulaga ku simu akulaga nti ono ye Agala kumanya. Bannange mulaba ng'omuntu akomyewo okuva Saudi nga mulamu ogamba lekanubirira kasita akomyewo Nyongera kubiriza buli omu buli nkuba kyoba neemukubire ku baana bammwe mikwano mubakubire ku video call mubeesibeeko abaana mugenda kudda nga tebamanyi naye kimanyi nti omukwano gwa mama tegubula ebbanga lino omukwano gwa mama guba musukulumu ku mukwano gw'abantu abalala era ebbanga lyayiseewo ttono omwana natandika okubeera nga ate ajjukira maama we nenga nziramu bakoola mikwano mujje mumpagire mikwano ebbeeyi yaffe eri wansi ddala nga bw'ogiraba mujje mumpagire mujje tutambule ffenna tuzuula n'omwagalirawo tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu bidelivaringa mikwano mujje tutambule ffenna airport pickup jana airport pickup ate nga tukyusa n'essente tuddeyo ne weeralikira okudda n'essente zo mikwano tuzikyusa ate katugendere ddala butereevu ku mboozi ya Stasha Mayanja owulire ennaku gyattotola ng'asinzidde e Canada. She had her own mood. Katatenze nali nkyali mu biro bya sserembu kati nga bino bikyuse kakati nemugamba nase kulabako bla naye obulwadde bunnuma njagala kumanya zijanjabiddwa ntya munange naŋŋamba ate ye kati ye engeri gye yajjira kakeeka yajja mwana muto akulidde already citizen talinga ffe abali PR katakimanyi nagamba ngasibimanyi naye waliwo omwami bamuyita Haji Kasimu omwami we yambye abantu okujja Canada ate yambye abantu okubakolera settlement wano nga batuuse Canada bambi omwami Kasimu era 95% abantu abasinga abali wano Haji Kasimu oyo musaale nnyo okubeera nga ababeereddewo ne waba takuleese alisi yakweba kukopepa waaka so is so good kati naye nayogerako n'omwami oyo because he's my good friend naye nayogerako naye nga akyali e Uganda ali Uganda yalaze Uganda nemugamba nagamba nebisengulawo negendekana todda beerayo osaddaakira abaana bo naye nesimugamba nyo yempitamu neŋŋamba obulwadde bunnuma njagala kusooka kuwona bwe naamala okuwona then I will think through what to do next. Naye yali akyali Uganda nga kyalira byakwasaganya so yaŋŋamba nemugangenda I am going next week naŋŋamba nja kusanga so kati bino byenjogera bya Hajjat Mariam that was before Haji nga tannabakola ki nannabakudda Haji Kasimu so omukyala bambi kyeyakola ye naŋŋamba ebyakululyo simanyi kubukepa simanyi biki I don't know naye katugende ku bintu byetwalira so we went on nabeera nga ntwalamu badokita ki naye obuzibu ate nga leero ekipapula bisiira waliwo nga womanyi oba tolina ID oba tolina kino oba wakatuuka so ate nga n'obulwadde bulina okulinda Haji atuwulire butya bakola ebintu tusobole okubeera nga asobola ofuna obujjanjabi kubanga e Canada bajjanjabira bwereere okugjawo nga balina empeke ze bakugambye n'ogenda n'ozigula naye nga eno bange butanyibwa bwereere so
so Haji alina okudda. I waited for Haji Kassim saawa ekitiibwa akumalire saawa ekitiibwa akumpeerejja nasiima nnyo emulimu gwe wankolera. Barakallahu fikum jazakallahu khairan. Kakati Haji Kassim tumulinda najja Haji Kassim nalaba mutuufu ng'obulwadde bunzita naye Uganda yali yandaba, so I started the process n'aliko okunkolerako ebintu. Alhamdulillah ebintu bitandika kati olaba nalina ebintu bibiri. Nagenda ova Uganda ng'olwadde nina omuntu gwentegesa agenda okunyabako ku bintu ng'atuuse, then nayina n'owentuukira. Kitegeeza ng'omaze okufuna ensonga ekuleeta ng'omaliridde kozi bulasimuako olina okuba n'omuntu agenda okuyambako okutambuza ebintu byo wadde nga kati ebisinga byangu omanyi Canada kati nnyangu bw'ogibeeramu omanyi ebintu bingi. Organizations ennyingi nnyo eziyamba abantu bakolera ku settlement naye olina okuba ng'olina gw'omanyi agenda okutandika oleme kubeera stranded. Ekyokubiri bannakati mukyampa obumuli mubumpa ku music nagundi bane mumpa obumuli anenja kwekyanga munyongere kakati munnange edit wati contribute nakafuna banesimanyi mama oba ate byenkoze byebyo ziragibaji kale. Encourage your viewers to help. I will share it. I will share it. The people who are in need. Encourage you. Even nange munyambe nja kusharinga gundi yange n'abantu abeetaavu nze mumanyi nyamba njaga nnyo kuyamba abantu. So guys, tukwataganire wamu tuyambagane. Tugenda kusharinga what I'm going to get from TikTok with those people abali in need. So olina akamulingo kalengera ku screen yo, give it to me. So tujja kusharinga. I don't know simanyi nnyo kikategeeza. Naye mumpe gifts. Okay. Kale katuyongere. So I had two things. Nayina wentuukira nalina omuntu agenda okunyambako. So mwami oyo yajja bwe yajja natandika okukolera process. Bwe yankolera process ebintu nebitandika okubeera nga bitambula natandika okufuna obujjanjabi. But before that Hajat Janati unaali kugundi bambi Assalamu alaikum Hajat. Kati omwami oyo najja bambi Haira, thank you for the flower guys bambi, give me the flowers, ekintu kino kituuke ku next level. Wabona bakafula kati munaba kuyamba kuba nabo like azisake ngoyingoyi muli mubunjire barakallahu fikum bwo bujja muli kati munange omwami oyo nanyamba kusunetandika okubeera obuyonjere. But before that nabeeranga nsiiba nange ndi musabe nange nsinza nnyo Allah, njagala nnyo Allah. Thank you so much for the flowers. Thank you Apple Kansime TV na yanjiemu bannange thank you munjiro omuli I love you. Nesara naye nanjiwamu. Thank you guys. Thank you Haira. Kati then I started getting medication. Medication nga nepapula zitambula. So hope you understand. I have achieved. Guys, thank you. You missed me to say thank you Maria. Thank you. Okay. Nina okukatambuza ne kajjula ndabaka kano kali mu kitundu. Ninofuna obumuli 89 kakati nina ku 41. Guys mumpe Shifra Kansime TV anyongide mama nage. Thank you so much guys. Thank you my love. Mwebale kunjaga banage Apple, you give me 30 damulira. Thank you. Haira na yanyongedde damulira ye kubanga bumeka bannange laba Haira tegera omwana mushwaleti muri mukunfuwa ebigambo ebagamba kubanga banne ebirungi byamakulu. So omwami Haji Kassim nanyamba netandika okufuna eddagala ate kyabagamba munange nze ndi musabi nnyo nasiiba nagenda mu kusiiba nasiiba omwaka gumu
nasiiba omwaka gumu bali emyezi 7. You can imagine buli lunaku nga nsiiba kubanga nali nakyenjagala nalajalira Allah. So alhamdulillah nebitambula epepo gundi nejja wapamiti neyingirawo. Simanyi musana nakikikya naye waliwo obusale bwa gavumenti bwebakuwa singa oba owulidde and all this stuff otambudde mutambula ennungi naye omwana okusobola okubeera ndobeera ngaosobola kuba nga tukola overstay naddala mwezi ensindala. Thank you Sarah Dania, thank you so much. Mami mumpomwe bali kumpa bumuli ba sweet. Thank you. Kati singa simanyi nkola mbeera bwembiyiga abanange mwebali balaafu mwebali kati munange nzeno simanyi nabyempininga era nange guys give me those things bitaddeyo hairangiyemu eno pizza kiki kino kyonyiyeemu. I encourage you viewers to help. Guys, help. Tuyamba abantu. Because if you think it just give it. Now tunyumize yawo akajanja. Naye abantu mwebaga. Ate kati nsalimu banyumiza lenzi kumvuma. Namwete mumvuma. Mumupate bulungi mumupate ngekyatika. Banange, muntu obugundi obwo budosta buki. Thank you, Shadi. All this stuff. I got treatment, then I got a work permit. One of the work permit chidakira haso ya kunonya mirimu. Esawa zina abantu bagamba tewali mirimu. Tewali kujibera tunijide nego kyekiri. Na y'omuzungu ayagala kyabayita experience. You must have an experience. Listen, bw'obeera onaba kujja Bulaaya, sooka oseetinge ng'oli eyo kiki oyagala okukola. Oseetinge empapula zo. Setting ebintu byo. If you need your certificate, obeere ng'olina all your academic documents. Ate oba oli mu Uganda ng'ovuga jangu n'ogundi, jangu ne driver's license yo, jangu nayo egenda kuyamba obwangu okuvuga wano emmotoka. Ate oba olina emmotoka emirimu gyanguwa. Kakati omuzungu ayagala nnyo okubeera nga olina experience. Kati mweba process y'okubeera kubanga obeera ne Canada mu myezi 2 ku 3 in that period ofunira work permit. Thank you so much, Hira. Thank you, my love. Ofunira work permit. Kati mu myezi egyo olina okukola ki osobola okugenda n'okola kibayita volunteer. Banange njagala mbawuliriza omuntu ayamba. Nze bwe mulaba bwe nali nakajja najjukira najja kwa mukaaga abaana bagenda kuddayo kusoma nga mmanyi ntuuke wano mankola nti kale naaba bwe wanzijanja beno bwekola kubanga nze mmanyi ndi mupambani. Kukimanyi abaana bange batula tamu namba nga tebasoma nga siina nyamba munange n'abantu baagalaga mpapula zaabwe buno bwere mu mpapula zaabwe teri azikuwa ne bwomulajanira ne mugamba emirimu gya andateko girirudda abasinga tebabimanyi nabbimanya atuuka n'abeera abantu wamu n'asatolinga n'abeeraawo so olina kulinda wakupamita ate teri nnyo bintu byawe kumenya amateeka. I struggled, my kids struggled for those. Naye imagine sijja nagamba nti ayisobola kuba nze nalina ne wembeera nga ndi neebaka. Imagine omukyala yitakola koze eno oba toba olina kawere emyezi 18 nga tukola ng'oli waka but we survived. Ekirungi ky'e Bulaaya eno gyendi emmere waliyo emmere ey'obwereere waliyo food bank babawo emmere naye nga otobitegeera omanyira ebiri byewaffe eddooke terigulikako ettooke kakati twafunanga emmere bange mukazi watunafuna busale nange nenjiyayo bwemanjiyiza netugula netubeerawo naye nga nalina bwembeera kati imagine nga tulinawo obeera abantu abali shelter bagamba life in shelter is not good kubanga waliwo abantu abatalina gye babeera bangi enjaga byonna biri and all those stuff obukyafu endwadde so it's really good nejja ng'olina bw'omanyi kati nammwe ate abazze muyambeeko abantu abagenda okujja naye wali wadde nakugwako wano nga tolina ate pressure wano nkusse aleeta pressure kati bambi
muyambe abantu mbakkirize bwabazze bwabajja abantu mulekerawo okujja nobekola plani zotukawana nga omuntu omugambe notukaa nomufuukira ekisibu nakyo si kirungi however era omuntu aba kutukidde funa engeri gy'omuyamba naye ate lwakuba n'abantu nabo abantu nabo tebayambika naye omuntu bwaba avudde eri ngaakutegeezezzaako tebatuuka omuntu omubulago abantu bangi bagamba najja gundi aninze naawola kusaawa y'okunkimako eyakooti kusaawa y'okukola boti najjako amasimu n'abaddamu okugira n'amulookinga naye nga bambi it is good to come to Bulaya ng'oyina gomanyi it is good to come to Bulaya ng'oyina omuntu agenda okuyambako okukolera empapula kuba ne wano bakola mpapula omuntu agenda okuyambako and it is very good obutakola overstay mu nsi gy'omulimu it is very good beerayo engeri gy'obaddeyo nga okola tokola overstay fuluma ensi ezimu zirwawo okugaba obutuuze imagine obeere wano nga tosobola kufuluma omaze okuadoptinga embeera yeyo tosobola kudda wammwe tolina bwoleeta baanabo abantu bangi bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa mu nsi endala enkambwe nga you cannot travel ng'emikolo gye misibe kyokka nga ne bapala tozirabako so it is better obutakola overstay n'olaba engeri yonna nkugambye Canada osobola okubeerawo ng'oli kuba pamiti ng'okola ne famire osobola ogireeta n'obeera ng'okola bodde wammwe bodda than being okubeera n'okola ki bannange muko omulimu bannange nabulira mumpe ebirabo emboozi gye mbagamba bannange yabbeeyi abantu tebayogera bintu byabwe bye baayitamu kakati tugenda ku kye bayita omulimu bwe natuuka e Canada olaba bujja wano gayiza obuliwo bwomuyiyeko muddemu buwumpe muddemu mumpe obulimu bw'obeera e Bulaaya tonyumanga omulimu nze Hajat Friday station mayanja sinyuma omulimu kubanga nawulira mu mbeera ng'okyobulaza abantu abasinga abangi okumpi abamanyi bagamba siiraga nze siiraga kubanga munnange nakulira mu mbeera dde abanaku nakulira mu katale ekibuyi kati mba neeraga ki hayi bamawe bali munjira omuli bannaye mumpa omuli munjagalize twagalize n'abalala saanyuma mulimu nanoonya buli mulimu wansi w'enjuba nga pamiti maze okunkwatako mu ngalo maze ogifuna saagala kugamba nti byali byangu it is never easy omuntu gwe nasooka okukola mu kumanyi baguyita housekeeping nali nakumanya nno simamanya engeri gye munnange gyalimbya siriipu nasooka kukola wa housekeeping bagiyita holiday ng'eri kumpi teri wala nnyo ne bwe tubeera kozi nalina okufuna omulimu nga guli kumpi ne wembeera nga jasinga esinga omukyalo naba tasobodde kumutwala kubazi yalina abaana ng'asobola okutambulawo mu mbeera yonna so natandikira omulimu guli mugumanyi nga mumanyi omulimu station anja gwe yali akola kwano nga nongoosa ttuli nesimenga gwe mulimu gwenkola nafuna $16 lwaki nafuna $16 kubanga nabasookeraku bafuna $15 nafuna $16 lwaki kubanga nakolanga weekends nalikanga Thursday ne Mondays ennaku zibeera busy nnyo kati nga nina ennaku 4 in a week naye nga nkolamu only nakolanga 4 hours abanga 4 hours kubanga natandikanga saa 11 12 emu 2 3 4 5 nakolanga mpaka saawa 5 ez'ekiro 6 hours nakolanga 6 hours $16 bakyala natambuza ekigere omukyala ng'akima kiro ng'akima kiro n'olweggulo olumu we yabeeranga agenda kukima muwala we ku ssomero olwo ng'ajja kundulopinga nalongoosa ttooyi sireebuwa mu mulamba nalongoosa ttooyi ne swimming pool naye ndaba nga sente zimmala nenjagala nnyongereko nga department gyendimu bw'oba kyakwongerako olina kwalaba room kubeera ng'oyala rooms oba n'okola laundry nakolako ku training ya rooms nesooka nenziwalira neŋŋamba kankole laundry oteddira amasuka ogakuba mu byuma you start it and all the stuff naye ng'omulimu ogwokola oyimiridde nabeerangawo nga nina okudividinga 6 hours ezo kati nga nsooka nenjuka biki nenkiriininga nga nkiriininga wano robi abantu batuukira nenfaka emigaana enswiminga nze
yes so tunyuma mulimu tunyuma mulimu ngotuuse awo wonna nga nkyasikaninga kakati nengatako okukola mu laundry nembeera nga nyimirira 3 hours to 4 nenyirire tukusunga amasuka emikolo nebinyuma nengamba akasente nga tekamala obusente nga bujjanga butono abaana balina okuddayo ku ssomero batulota munamba imagine batula farutamu actually balibadde farutamu kati nga nina okulwa nabaddeyo mu January nze maama nze taata mune ndi single mother nazaala mu basajja ne bandekera abaana kati wali omwami oba alabirira abaana nange mwebaza kati bambi nyuma mulimu era temuyisamba kadama maaso temuddamu okuyisamu omuntu yenna amaaso emirimu kasadi bera akuleta ssente tunyuma mulimu olaba nze nalongoosa toyigwani kakati nezo toyinza kunyumiza zaali nnungi zaali mu hotel nga hotel nnungi nzija essente zigana okumala ngamba hajati tukoze tutya okunoonya walala tukoze tutya okunoonya omulimu omulala naye njagala okugamba ebigambo bino ofunanga otuukira oyanguwanga okuvaawo okubeera nga omuntu gwebeerera kufunako buzibu naawe tomufuna mu buzibu njagala ngabula ekigambo okususa sikyangu naddala nga obadde wesusa kalereza jjukira najja mantala n'obwaserembu wange nabiri obulamu bwebaddemu ntuuka wano ndaba birala jjukira oluyandegera ekitanda kadde nyingidde eddeeka mukwano byali birala okususa biraliramu kati hajati nemugala tufuna omulimu olulala etu kati kyetukola nga buli wamu tugenda tusuula buli kantu katulinanyewo wano fast foods no restaurants obuyita mu restaurants bakali mu cafe nga buli wamu tusuude mu McDonald's tugeze mu Walmart tugamanga bannange nga bondabako nninga eyagwenda banange thank you for the flowers Martha thank you baby Mother, thank you. I get a one of you. Thank you, honey. Thank you so much. Thank you. Kakati munange mukyala nga tusuula bwe twasuula waliwo ogundi wano bagiyita Tim Hortons abakimanyi mugimanyi Tim Hortons nange wano simanyi kyenteekawo nange kati Tim Hortons ng'empa omulimu Tim Hortons munange bwempa omulimu ng'enkola ki nga ngenda kakati bwe nagenda ku Tim Hortons bwe nali nkola training era ekirungi ky'abano bannange mwe bali kumpa omulimu njira omuli balaavu guys give me so much thank you Tim Hortons bwe nagenda nga agenda okubeera nga kugamba nti waitress hajjati yankoleranga ze bayita resimi waffe tuziyita CV wano baziyita resimi ate nekyo ekigambo resimi waffe kiri resume tukisomanga resume abantu baazungula nolulala kati munnange nga tugenda ku Tim Hortons nga bampita ku Tim Hortons bwe nali kola training nakola training ng'omuntu agenda okubeera asavinga akola kubona abadde ne baordering nokitabulawo nokimuteeramu oba nokitabulawo nokibagana abazze kugundi kutiro munnange nekola training lunyo neggwa training oyamala okuggwa kakati bwe nali nkola bantu ajati bwe yali ankolera resimi yatekamu nti notekamu gyokolera nti nkolera kuli dayini nga cleaner mugwana galwaki tebampa bwa cleaner kati bakutumanga ekira ne batakutuma kulongosa toys eno zezo nti McDonald's nti Tim Hortons nti kiki kubanga eno abatalina we babeera mwe bakyusiza mwe bagwera bikibiki nalaba ennaku oya Tim Hortons ndalamu oba nkugamba engeri nga yoweno eno yaffe ekyaliyo Tim Hortons ndalamu oba wakatira ng'osanga netiifu ne bagenda ne bagikolera mpikipiki bagirawo wonna wansi nga balina class naye omwana
nga nene eri embula naye nga ani abikola station yabikola. Thank you so much for the flowers. Thank you. Becoming thank you. Bakwano nakwata mu kakati okwo nga kuliko okwo nga kuliko okulongoosa olaba wano olaba waliyo ebibbiini ebinene nnyo. I have achieved something. Thank you guys. Waliwo ebibbiini ebinene nnyo basuula ekofi gundi zaabwe binene nnyo nnyo bwe biti biryawo abali eno mujja kubiraba n'ebitonotono bwe biti aba drive through mwe bayita nga bakasukamu gundi nga nze nina olulongoosa n'okujja mu kasasiro oyo musitule muteeke emmere kasasiro wa kofi abantu babeera kofi azitowa kubanga abeeramu byona bayiwamu ekyayi bijjaani biki bakyala tonyomanga omulimu mwasoma nnyo ddala ku station mayanja alongoosa batuusa origino alongoosa toyi nenokusakasasiro naye nga njira neŋŋamba naye kakati mukama omuntu waaba ayita wano n'alengera station nga jjukire motoka ziyita west zijjula ate ebiseera byali close to winter. Actually winter yali etandikiza we yali gundi twali mu fall. N'omuzire kutuuka okuyina naye nga jjukira gyenkolera nnyimira kati bwe bampa omulimu nga nkeera ntandika ssaawa 2 nandikanga 2 emu kitundu 2 nandikanga 2 nakolanga 8 hours nandikanga 2 paka 9 10 kati nga ate nina otutambula teneyoge kati nga kumakya nkeera nentambula mu mpewo nentambula ntambula nengenda ku gundi ku Tim Hortons kubanga we nalingira nga tewali basi manyi bikifo gabanga biwanvu naye nga ntambula kyokka nga nomulimu ngenda okugenda kuyimirira hours zonna ezo nenyimira hours bwenkwata eno bwengenda mu kasasiro bwenjola bwenkwata ebigundi bwennongoosa kate nga obiggwe omala okulongoosa ebyo byonna olina olongoosa abantu bwe baliyira tegozigozi cleaninga wonna fulo osiimuula kati ate eno banywa sigala mulwano ng'olina okulonda buli kasigala akagudde mu compound wonna n'otolaboda parking yonna ng'olina gyonna mubusi nga sente mukwano tononya buli mukwano Uganda olemwa mukwano tuuka e Bulaaya n'ogamba nze ntuuse ngenda kukola kino kyonna ekiro awo wonna nali ngambye kola why did she leave Uganda? I thought she was married. What following nga uzze buzikugwa why did I leave Uganda? Teri alivinga Uganda nga ayagala tukyoba omanya wekali teri alivinga nsi ye nga ayagala teri ayagala kujja eno kusosolebwa bano abantu basosola hani nekutuloza nti eriyo abeera eyo n'ogamba nti noki mukwano Bulaaya biralamu Bulaaya si mwangu eno Bulaaya teri serebu simanyi teri medesa nebyani munnange banno bye bayitamu naye byogendo bitamu and if you don't have experience oba tolina nakyosomyeyo neddaani tobirowooza naye wona balanga bagamba somaakagonsiamanekiri emyaka nkyasoma nkyaba jjukira nali mulwadde era byonna bibanyumiza bakwano ng'obulwadde bunuma nga waliwo olwentuuka ku mulimu nze omutwe guma jona nendaliira kubanga obulwadde bunumidde nno omwaka gumu n'ekitundu okutuuka okubeera nga kati basobola okubumanekinga nembeera nga mbeerawo nemala omwezi nga siraajanye alhamdulillah naye nga obulwadde bunuma nendaja naye nga nina okukola natuuka ekiseera neneekyawa natuukawo ku levo eno tebasuula bucupa nabeerawo nga sente zimmala kati bakwano okulinawo oli nga you have something ng'olina okwolya ng'otuddeawo n'abaana b'obulamu bweyagala Bulaaya muleke Bulaaya si mwangu saagala babalimbe obulamu bunyigiriza obeera ku kisenge kubanga weetaaga okolanga mubbi okolanga muddu hani neyanza omuli wange awonawonawona nga nnoonya bulamu kakati
gamba bannange eno nkolera $15 eri nkolera $, meka eno nkolera $15 eri nkolera $. Thank you Martha for my roses. Mwebali rose babita rose ne nabita flower kyonna kikiri mpo omuli munjiro omuli zisiri muzungu nekyawa ngafuna $15 ate neno jobu mukola n'omusolo mukwalo omusolo bakutema kubanga omusolo gukola gukola imira abaana basomera bwerere naddala nga tonatuuka eri mugundi mu high school. I mean, waliwo emisolo gye bawa abaana bawa akasente. Thank you Sarah for my roses. Thank you so much honey. Nekyawa eri $16 hours ntono kati no nga nina full time esente nezijjanga siziwera tezituziraba kyokka nina okuyiiya obulamu nina okuviira omukazi nina omuviira sirina kubeerawo paka. And she was even very patient with me because nabeerawo emyezi mingi kati period yatuuka nga nina okuvaawo nga tusetinze negone esente zaagaana abaana balina okusoma nina amaka 3 nina okulabirira ewange nina maama wange nina abaana bange nengamba nonoonya omulimu omulala eno okutagala mirimu paka lwogamba nti kati ensitulinze ngenda kuba ku mulimu gwa 3 gutujja otandikira ankube lwaki nasalawo okwongerako okusoma. Thank you Alicia. Thank you so much for my roses. Nalina okwongerako bakyala balina okusoma so nanoonya neŋŋamba nkoze eki emirimu wano emyangu ya cleaning yanguwa mirimu myangu nnyo era lwala naffe tubeera bakadamba kati obeera eno n'ovuma abantu bakadamba nawe oli kadamba mukwano toffe tuli bakadamba nnyo lwakuba tikati ffe tulinamu obudde kakati nembeera nga nsaba emirimu buli ewalala naye nga buli gyensaba baŋŋamba neetaaga emmotoka wana emmotoka kintu kikulu kati nebozange etandisa okunva jjukira ntambuza bigere ntambula nezija ku tikolonzi nevawo nengenda fulde ini naye nga nsiira nyimirira ensibya mpatamu beka sasirosi naye simanyi bekinga n'okulya sirya nendeyongera eri mumasuuka atereza mutoyi mukunayongosa puulu yimirira kola laundry then hajati nga bajjako nkimba ekiro naye ngeno haji kasomya nteredde empapula zange ziri mu kutambula bitambula ebintu byange bitambula eddagala nfunana treatment kati bwemu nga basaba emmotoka jjukira nze nava Uganda nga buli kimu kakati nga omuntu kyalinawo kyekikuyamba byennakola bintu byennakola omanyi nati nakolakola obuntu bwange buli eyo bintu byambikola ne maama wange emugamba nga tukoze tuti I need a car kati nga nenaleka emmotoka yange nagireka Uganda nagireka mu garage naye ate nga yali by the time nagireka it was involved in an accident nga lesene zeyetaaga nnyingi okubeera nga tugitunda nga leze bagenda zitunda emugenda kugamba maama wange nasala entutu nasala entutu nampeereza akasente nengula my first car nali sobola ofuna emmotoka wano. Thank you Don Sarah, thank you for my gifts. Nali sobola ofuna emmotoka wano koze okufuna emmotoka wano kyangu if you have a job you have your credit is good like nga wafuna credit card ogikozesa bulungi. Alicia, thank you so much for my roses. Ngoba wakola ki like you know nga wabikozesa bulungi bakuwa mmotoka ku zero gundi naye nobeera nga ogisasula ngagamba akatenza omukazi yakajjeejeeyo ku kyeyo ate manyize sipakuka ate nolwakuba nalaba mudda ate nze seevuga speed kubanga nandibadde nga mandisireeyo ntambule mbaga njira eri bannange weevuga empya weevuga speed bw'otuuka e Bulaaya genda mpola speed control tugenda zimalayo ebintu tugenda bimalayo tokyamukako naera kino kakikole kuno era kino kakikole mukwano ojja kufaafaagana wano n'egundi embeera ejja kukukwa mu bulago otegeere nti ebintu si bya muniino so nenfuna akamotoka
nenze wa komiti yange negiteeka yeero nembeera nga nzikirizibwa okuvuga oshokera tokiriza okuvuga ng'ate oyina gundi oyina ki class 4 kuba ne otugenda tosoma okuvuga emmotoka omala kusoma n'okola akabuuzo n'okayita ne bakuwa drivers license then noteeka eri aye n'ogenda ku road test n'ofuna class eddako ekukkiriza okubeera ng'ovuga wekka you have to hustle, you have to suffer. Mirimu abantu bali no bakola emirimu emifuufu. Abantu bali mu kuhasulinga naye ebiseera ebimu ayingira omuntu gy'aba yajja mu bambi abamu balira biki bakuba ekirungi bw'otereera oba maze wakikubye bw'omutereera alhamdulillah wakikubye munnange wakikubye. So guys ebyo bane buliwola bakantu akali kukulinga okanfa kampe toba na matima mubi zizo kati kuliko ddabo byo bazita diamond bazita sinze nange simanyi just tap it umpe uno I'm supposed to have for thank you Sarah. So unasasira like when I found a motoka I applied for a job. When applying olonkozesa gundi ki olonga bagamba bogenda kuna oli mweta kusema ogenda kuna oli olhaja kyagambye nedda olobulwadde nga bunnuma njagala kulisayidinga mulimu gumu nga sikyasobola amagulu gatukozesa negesimu manyi nze nalwala ndi mulwadde w'amagulu gatuka ekiseera. Thank you Sarah, thank you so much, thank you Hyra. Amagulu gatuka ekiseera negesiba nga natukako nenkaba yanemugamba jangu nenfa kati hajati bweralinga mugamba embeera gyenkolera bweyayita gitegeera kati bweyajja yansanga muto yanonya nasanga muto nga nongosa muto actually yali agenda kufuka nantunuulira nebyenali nkuttemu nangamba hajati era ontegedde mu kyekyongambe ennaku yamukwata nangamba nedda mukwantu ngetunoonya omulimu omuyimbi wange nedda tugende tunoonya omulimu kufuna emmotoka nange etweyongerayo funa omulimu Allah nasaasira nno nga ntabalira mu bakiriina bokka nefuna webakwita Airbnb zibanga hotels naye gabamaka ebanyumba bweti kati ngene yange nogipangisa omuntu Martha, thank you for my roses. Nogipangisa omuntu nati kati bwagivaamu ngajja like nga clean ajanga cleaning nga agenda oba bakadola aga nengamba alhamdulillah mafuta nasoka kuresigninga mulimu gwa Timothy sajja tiwemala okulaba n'agamba okufa kati banembeera abasitu bali bansosola nnyo bayina engeri gye bansosola ate nze saagala kuntegeerera nze njagala okwetegeerera akategera okulaba bantegeera banfuna kino kiri neŋŋamba nedda mukwano ze temujja kumusirikira ku binnyo byabeewamu n'olw'ensonga eyo mukireki munange nzikuliseyo nga nresigninga obumu nga nresigninga nga nfuna omulimu ngajjukira bw'oresigninga toba na sente ziba tezikyajjanga zobadde ofuna ate nga akamwanyi nakavaako dda nze navadde akamwanyi nga saagala sente za bwerere bamu ne bagamba oba ofuna sente kola ki oba ofuna sente omulimu zino sente zirekera abatakola kati nze munange erange eddiini anti yantuuka ddamu gundi saagala bubbi seteŋŋamba thank you Rose neŋŋamba nenva ku kamwanyi ngaesente zimmala that's when nagenda ku mulimu guno gwa Airbnb nga bampadolaaga nenkirininga ennyumba bwenvuga bwenziri bwemaba ne sinatawusi tujja kutandikirawo kulaivu yaffe eddako bannange I hope this was very good bannange bw'ojja ebulaaya tonyomanga omulimu bw'ojja ebulaaya tonyoma mulimu gonna oguze bukole nze omuyimbiwo natuukira mu kuwoza toyi natuukira mu masuuka natuukira mu kulongoosa kibi byali bingi sohani kyonna ekibaawo kati nkubuuliddeko emirimu gye nakolanga sinnasoma sinnagamba nti kati bannaye kati kansome naye nga negino gyonna yakubire kulongoosa toyi nayo gyakusoma era omala kusoma they have to train you kubeera nga olina experience ate era nga teiba byangu olwomba baba bagala ofuna experience kati munnange bakadaama gaba visa ne passport
that is my experience. Simanyi abalala, but that's my experience. Naina wendera katu butunada tugenda kwogera ku mulimu bishibe nakola in that mugo mulimu mu challenges seasons nafunayo natandika nti okupangisa bwe natandika kubeera ewange kyali kikyagwebasa kyali kika ayi gyonna kyali kika byonna byogedde bituufu. Thank you so much okunfollowinga mwongere okunfollowinga bannange baddiya sagala mujibulaya ngamala gajja mutima mulowooza nti abali bulaya bali bulungi nedda munnange oyinza n'okwesanga nga bakadaama nga ffe tubasinga okufuna ku sente nga kadaama akusinga okubeera obulungi abantu bakasolinga buli munnange si byangu bannange tulina okubendinga nga I have to appreciate you subhanallah ya Allah subhanallah. Thank you so much for loving me. We love your music. Thank you honey. People with more questions, I don't know if you have questions. Remember me na questions so I don't know if I can anyway remember me na ekibuzo musomwe bale kukuma nana music I used to use ya nana music yanji mwaka muli Precious Walaikum salam. I started the process Hajati nange kasitobera olina byenkugambye really MC Skype naye ngiyeemu obumuli nno ngenda birawa. When is your next life? My next life waliwo ngiyeemu ne Kim kati ekyo okoze kyaki nobula omugwa mu bulago Did you guys have any questions? Webale kukuma figa yebale kusima. Thanks Hajat for the thank you. Nana music enyongere dakamuli. Katina na bobunyiga obulinga bungi ofa. Obulina ngo bombadde nnyo. Bera nga bali abala bombanga babuyi kamisi. Destiny, thank you so much. Bera ngo press ngo buyika kubanga nokwogera ko. Nana nali mumanyi yali Hajati, can you please anyway nkasome ku comments kati mbere nganzira mu kugundi nenga mwebale banne mwebale obumuli bannange mwebale obumuli abako mujye bale emirimu webale kusalira magezi kali bannange. Bobby loves you Hajat, I love him more. Labe embeera yanyiga muyimbi muyimbi bagambe muyimbi si muntu sis. I want to know if you are still taking people cards. Sitwala abantu Canada munange naye nabagambye nina omwami gwemanyi eyantuukiridde oluvannyuma lw'okubeera nga nina demands nyingi nnyo. Nina ne gwe nabawaako olulalira gwe nasooka okubawa abo n'akolera abayitirivu kati simanyi oba yajjula I don't know. Naye nze sitwala bantu bweru naye olwa demand buwulidde nabagambye osobola ofuna Hajat, can you please help us with legit company please? Legit company kati mwe bintu bino byabye. We just appreciate you. Thank you so much. Kati tugenda mu comments all the questions. I am ready to answer your questions. Tuziwemo some minutes Hajat tuyamba otuwe ku number. All right kati omwami oli to public demand bange n'abantu bandi abantu ate naye nantuukirira weyagala kuyambe kukukolera nipakataleeta abantu bweru naye akuyamba kukolera paperwork n'akuapulayingira visa n'owandiika emikono mu bbanga nga n'akusaasira but helps you bambi n'abeera nga bwemuba muapulayinga akuterayo paperwork oyo ali legit bw'aba akusabye okitegeera 0702 okuba direct eri WhatsApp eri 075336 ekyo kikunnyonnyodde. Hajati, you were working. Did you get a chance to pray? Ani akusesa mukwano nze siitwako swala ate gambe nasiibu mwaka gumu n'emyezi 7 era tewali swala yampitako teri nakati teri swala yampitako wakiri ntula bweti n'ensaala nze nange Allah bwe nkolemesa buli kimu kuba yambe
abeereddewo webale kukwagaliza bambi webale kusiima ono bamuyita Hajjati webale kwagaliza bambi nakwekuumira ku ddiini amiina ya rabbi. Rahim Kafeera agambye saagala kulaba gabuuzo gambwa muhe baffe. Repeat for me the WhatsApp. Okay, Deborah, your WhatsApp is 0757 Thank you for the good heart. You're welcome. Shiba Gamalula Kume, Shiba Amekali Mkwano. Hello Hajat, hello. Okay, when is your next live? When do you think I should always come here for the live? What works for you is what I will do. How long have you been there? Just 2 years. When is your next live? Everywhere. Sunday. Every day, mama. Every day. Hajati. Aisha, Angambi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Verona nangamba every day, kataba every day, katulaga balangamba every time, abalangamba every day night. Mungamba night ya Uganda, kuba night ya Kenya. Kwa bati wenye wela sawa ziri tano ezo kumacha. Every 2 days, every other 2 days is that is better. Kumanangamba weekends, kumanangamba Friday weekends. What is the hour wage in Kandahar? Bana, imagine, every evening after Magharibi, yeah, Uganda, Magharibi, that is confusing me. That is confusing me. Let's imagine every after the other day. When was our life? Was it on Monday? I did on Monday, I guess. Friday. After the other day. Maggie Nangamba, what is, I don't know, every Friday evening after Magharibi Bambi, every day Hajati Jari. About Rosabaina that time, normalize today's time, then a day when you're free. Okay, Kaliba sweet, Mami Neanza nyo, Habalava joining a live Wednesday, live Jerry. Actually, Genda and Chicho, about some of the Facebook. Ninga chibachuru nyono cyane so comment yo nawe no mulabanti sawanga satweze Uganda ezekiyo yoweze kumacha ezekiyo nange jagala nyo kudobo nga munyusi nekalata abako bejagala batibawulire ata abakola mu musize wala ate bagenda kweba kababa bakoyi nesa wasatungeze chiroze siberanga bwesiti wakasawa meka teziringa satu kati Allah koyo yagala Allahumma amina nasuga janati Hajati sister wangu bulungi neba ntumwe mulimba mwasuulira abaana kamba tulirenga tuli wano mukama kuume mukama akuume kusana mawawo musa nze nakumatira ne bweba kukonjera abaveeko bakonjere need your personal number bambi kaputene Nazara katema musika namwana katema musika. Thank you so much for following. I really appreciate it. Ebisinga ngenda kuba mbibaleetera mu part 2 naye nga nebaza bulala video yange to the end n'olaba bulanga top skippinze mukono ndi musimu saba Katonda akwekyosinga okwagala ate n'ekirala nyongera okujjukiza ntukola airport pickup services zaffe nungi tukyusa ne sente de ne welalikira okoma ne sente zo nti bazitemanidda mukono tuzikuwanga bwe zidi tukyusa sente tukola airport pickup tukola surprise ne delivery tusibe bimuli bya sente tusibira byo ku mikolo tukuguliza n'emitwe delivery nga mikwano mujje mu mikwano mujje mu mpagire services zaffe nungi ddala ate emiwendo giri wansi. Nyongera okubaza bila alabye video yange to the end nyongera okujjukiza nti
all channel media. Subscribe for more updates, like, share and comment below. Kunyinga notification bell obenga notified renteka video empya. Bananga ba team after Eid, team June, July, August, mikwano mujje mu booking, mujje tutambule fenna. Ebbeeyi ya kuteesa. Muve mu comment section mujje tuogere mu inbox ya WhatsApp. Enamba yaffe kweli ku screen wamu ne mu comment section jeri. Nebaza mwena abazenga bampagira ebbanga lyonna. Nsima nnyo nsimira ddala, nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala. Kamberekereze ate tuddemu mu part eddako.